Olamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Etteeka eppya liyisiddwa mu kitongole ekya UPDF gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Etteeka eppya ligamba litya? Nkwanirizaako nnyo era nkutegeeza oli ku UG Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ayagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati mikwano gyange, etteeka eppya liyisiddwa Special Force okubanga esaavinga UPDF. Agamba atya omukulembeze w'ekitongole kino nti we twali tulwana mu Juba wakati wa President Kira ne Riek Machar ku Live Force mu Desemba wa 2013, ekitongole kino ekya SFC Special Force Command kyatondebwawo, era we twali tuli mu lutalo luno ng'olutalo lugaanye kyadiployingibwa mu ssaawa 48 ku biragiro bya Commander in Chief. Minister of Defence avuddeyo n'ateeka bbiiru eno, amendment bbiiru eno ku mmeeza eya UPDF Act eya 2005, era agambye nti nno ayagala ku makinga Special Force Command CFC ebeere nga ye esaavinga Uganda People's Defence Force eya UPDF. Kutegeeza nti okyali ku UG Updates TV kw'osinziza okuba ng'otuwuliriza. Agamba nti emyaka 2 agakayitawo bukyanga ejjeeni erya UPDF litondebwawo. Ono nno ayogera bino ye mwogezi w'amagye Flex Kuraije, agamba nti decades singa 2 ng'ejjeeni lino erya UPDF litondeddwawo, beestablishingawo oba bateekawo special force esobole okuba nga edifendinga oba nga esaavinga UPDF. Agamba nti special force eno ye receivinga erina okuba nga kika ky'amagye nga kirisiivinga special training, ng'era barisiivinga special operations. Ayogera ku SFC, barisiivinga special training, barisiivinga special operations. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Agamba kati ekitongole kino ekya SFC kirimu ebiwaayiro 3. Kirimu Land Force ne Air Force ssaako ne Reserve Force. Kubanga luli eggye lino erya UPDF newankubadde libadde licategorizingiddwamu, lirimu categories 2, kati bwenjogerera zifuuse 4. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye minisita omu yavaayo, MP omu yavaayo ng'awakanya ekyokutonda special force within a force, n'agamba kikola tekijja kukola, kijja kuleetawo obutabanguko mu mawanga gaffe oba oliawo n'okuleetamu entalo ezitaggwa. Ng'agamba ekisooka special force CFC tetumanyi gye batrayiningira, tetumanyi gye babalukuruutingira, ababayingiza babajjawa, ensasula yaabwe tetugimanyi, n'engeri gye balankingamu baofficers baabwe bakomandizi baabwe tetugimanyi, temanyikiddwa. Ate ekisooka ng'agamba ekisooka SFC yatondebwawo mu ngeri eyomenyi mu mateeka, teyayita in parliamentary laws okubanga eggye lino litondebwawo. Kati so tebayinza ddikkiriza kuba lijje mu service lifuuke independent. Baagala difula nga liri independent libeere nga lisaavinga UPDF, Uganda People's Defence Force. Abantu ababaka ba parliament
kibawakanyiza nga bagamba tekijja kukola. Kakati bbiiru yayise ey'okubanga batongoza amendment bill eno eya 2005 ey'okubanga CFC egenda kubanga esaavinga ekitongole ekya UPDF ng'omukwano gwange ali yampuliza. Ngambye CFC kikola ebiwaayo bisatu. Kirimu landing force, ne kikola ne air force, ne kikola ne reserving force. Eno basically etondebwawo SFC etondebwawo okubanga receiving special training ekiraku eya UPDF Army. Okubanga bafuna special operations ezikira ku za UPDF za Uganda People Defence Uganda ekya UPDF sorry. Okubanga operation zino zikira ku zaabwe. Kati eno biiru eyisiddwa ekintu ekibadde kiwakanyizibwa abangi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Olowooza ki ku biiru eno eyayisiddwa? Jangu mu comment section. Jangu tweyungeko. Jangu mu comment section gwagala okutweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegatta. Kabali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo mweraba.